Abavubuka bategekeddwa omusomo guyindidde ku Kitante Primary School mu kibuga Kampala. Gavumenti okuyita makago President yegutesetese n'ekigendero ekyokulaba nga bakyusa endowooza z'abavubuka naddala abo abava mu ghetto basabiddwa okubako emirimu gye bakola givaamu ensimbi bewale nnyo ebikolwa eby'obumenyi obw'amateeka. Abavubuka okuva mu ghetto babanguddwa mu kukyusa endowooza zaabwe basobole okubeera mu mbeera esanyusa obulamu bwabwe n'okutandikawo emirimu egivaamu ensimbi okusinga okubeera mu bumenyi bw'amateeka. Okubangulwa kuno kubadde ku Kitante Primary School era nga kubadde kukulembeddwamu gavumenti okuyita mu makago bwa President nga bakulembeddwamu Major Emma Kuteesa n'akulira ebyekikesi mu poliisi Christopher Damulira. Kati nga bw'obalaba bajja kusuubiza nti no politician tewali n'omu agenda kuyingira mu ghetto ng'ayagala kusobozesa mpozi aba azireetera ebirungi byokka okubayamba okubazimba ate nabo okukulaakulana bagenda mu maaso kubanga bannayuganda. AIGP Brigadier Christopher Damulira asabye abatendekeddwa okusomesa abalala ku ebyo bye bayize mu kaweefube okukyusa ghetto. Gano amagezi oba knowledge ne skills mufunye ze mbadde nsaba muzikozese bulungi. Mulina okujjukira nti muli ba delegate mukiikiridde bannammwe. Ekisookera ddala nga tetunafuna busobozi bwa genda ku training abalala abatasobodde kubeera ku programu eno, mulina okutandika okusharinga amagezi ge mukoze eki ge mufunye. Ye aduumira poliisi mu Kampala n'emirirwano SPC Stephen Tanui asimye enteekateeka eno kubanga kati obumenyi bw'amateeka bukendedde bwe beenyigirangamu. And for me in the city now, most of our teams are working with this young generation here, the ghetto youth. They have done as well. They team up with the officers, the DPCs, they team up with the OCs, and you see the way we are uprooting crime here. Ombaka wa President Enansana Shafik Nsoboga era ng'ono y'omu ku bava mu ghetto abasabye okwewala ebikolwa ebitabangula emirembe. Nkubiriza abakomanda bonna abasomerero okubeera ntwala obuvunaanyizibwa baffe okubeera tuteeka mu nkola ebitusomesezza. Second, tukwatagana ne gavumenti kubanga tewali kaddako nga tolina ki tubitryinze byonna left and right era tubadde mu mbeera zonna naye ku lw'obulungi bwa gavumenti this time around kyeva etukutteko ne bakomandazi bonna basuubire okubeera nti bagenda okufuna eddoboozi ettuufu okwasagana awamu. Minisita wa Kampala Hajjat Misa Kabanda era nga yabadde omugenyi omukulu mu kugulawo okutendekebwa kuno abakubirizza okwewala ebiragalalagala. Bw'onyonja osobola okugaa nti omuti guno osobola ogusitula so nga gavumenti tetusobola kukkiriza abantu kuginywa ate omuntu bw'afuuka addict aba tekyalina kyasobola kukola okuggyako ng'anywedde enjaga so tusaba abavubuka baleme kunywa njaga. Abamu ku batendekeddwa basiimye enkola eno era ne balaga bye bagenda okukola okukyusa bannaabwe. Tusizza nnyo okubanga tusomye ne tumanya engeri gye tugenda okozesaamu ssente za SACCO n'okubanga tufunamu emigabo biki ebyo byonna binsanyusizza nnyo okuba mbadde sibimanyi era nsuubira tugenda kuddayo tusomese bulungi abaana baffe nga mindset yaffe ekyuse okuva ku kyokuba nti tugenda kugula mmotoka tugenda kugenda kweyagala kusula mu clubs nga tukyusa okuba nti ssente tugenda kulowooza business kye tulina ozikozesa zisobole okuba nti ziza naye batuteesetesa okubanga batujjamiza emibiri egy'obubbi obwamalaaya okunywa enjaga webanga nkuba kati nkuba katono mwebaza okubanga mbeereddewo era mwagala nnyo. Bya Wamala Joshua, Salt TV, Omunyo.